Mbawaniriza abaswiitu bange abalungi mu vidiyo ya leero mugamba mutya mwenna abeekuumira kusenga Faith 256 omukadde bale kubanga weekuumirako gw'omupya nga gwe mulundi gw'ogusoose naye bale kubanga weekuumirako we bale kubanga otwegaseeko era kansuubire ojja funamu ekyokuyiga bw'onaaba onyumiddwa nja kusaba osubscribinge obeere ng'otwegaseeko. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira mu kabi oba ebibi ebirinza okuva mu kubanga olwawo okuzina emmana oba ng'olwawo okwegatta n'omusajja. Ng'olwawo okwegatta n'omukazi kubanga leero ndi ku ludda lw'abasajja. Biki ebirinza okutuuka ku mubiri gwo? Biki ebirinza okutuuka mu bulamu bwo? Biki ebirinza okukyukakyuka mu ndowooza zo singa olwawo okubeera ng'olaba omukyala oba nga weegatta n'omukazi? Ku nsonga y'emu eyo nja kukubiriza mwenna abawuliriza nammwe basubscriber bange abalungi okwezina kulungi era tukwagala nnyo but mulina okulabirira obulamu bwammwe. Omuyimo tegukozesa ensobi. Omuntu tomukebeza maaso. Yambala akapiira bw'oba ogenda kwegatta n'omuntu nga tomanyi status ye. Bw'oba omanyi status ye, it's good to go. Naye oba tomanyi status ye, mukwano labirira obulamu bwo kuba siriimu gy'ali aluma ate tamala gajjanjabwa bw'atyo n'awona era tawona actually. Oba olina kubeera ku ddagala lubeerera. Mbagamba bino kuba nva kuwuliza story y'omwana muwala enkwasiza ennaku ava kujja n'aginyumiza. That's why nkayisaawo kano nti tukebera abantu nga tukebeza maaso naye munnange omulwadde asobola okuba nga akusinga n'okunyirira nga sitaabeera nga yeerabirira kati tokebeza maaso. Waba temugenze mu ddwaliro obupiira gye buli. Take care, mwerabirire ate mwenna ku sayidi yaffe abakyala ne ku sayidi y'abaami. Tugenda mu vidiyo yaffe ya leero batugenda mu audio yaffe ya leero nti tugenda kutunuulira side effects z'okulwawo okwezina. Ekisookera ddala kirinza okukuleetera okubeera nga weerabiralabira nnyo. Omusajja bw'abeera nga tazina mmana kaseera oba atwala ebbanga ddene okulaba omukazi myaka 5 myaka 4 abamu kibaviirako okubeera nga weerabiralabira nnyo. Weerabira obuntu obutinitini osobola okuba okutta ekintu n'obaako w'okiwumuza dakiika emu oba ssaawa ennyinnyini nga tojjukira n'onyuunya ne kikubula. Kino nno kituukawo olw'okuba nti oba oluusi olwawo okuzina omukazi wabula oba olwawo okubeera nga you engage mu kikolwa ky'okwezina. Kubanga okwezina buli lunaku oba okwezina frequently n'oba tekikola buli lunaku at least mirundi 3 wiiki mirundi 4 wiiki kiboostinga memory y'omuntu. Naddala kino ekintu kikola nnyo ku basajja abakuze mu myaka. Katugambe olina emyaka nga 5 paka ku 89. Okwezina kuyambako okubeera nga kiboostinga memory yo n'obeera nga memory yo ekola bulungi nnyo. Ekirala kye tugenda okutunuulira kwe kubeera nti ojja kwesanga ng'oluusi ofuna omugejjo kubanga ogenda kubanga to exercisinga bulungi. Omuntu bw'aba ali mu kikolwa ky'okuzina emmana omwami ndi ku mwami kikuleetera okubeera ng'osobola okwokya amasavu kaŋŋambe calories osobola okwokya calories 5 mu ddakiika emu. Just imagine buli ddakiika eyitawo ng'obaninga calories 5 kiba kikuyambako okubeera nga omubiri gwo gubeera fit oba nga n'oba nti according to mirimu gy'okola tolina budde bugenda kukola exercise okeera nnyo ate oba olina ogenda ku mulimu schedule eri so busy eri so tight ate ng'oluusi ojja kwesanga ng'oli muntu akola emirimu gy'okutuula nti ogenda mu office n'otuula n'onyuka ssaawa 3 n'odda ewaka n'otuula n'omaliza by'omaliriza so you don't get that time nti ngenda tambulamu oba nasiibye enzungu eno n'eri. Bw'oba ng'oli muntu alina omukyala era ng'ozina emmana kikuyambako okubeera ng'olinga akola exercise eyo. So singa weesanga nga ggwe otwala ebbanga ddene nga teweegatta na mukyala oba nga tozina mmana kigenda kuviirako okubeera nga eyo paati y'obulamu bwo ogiruuzinga oba ng'ofuna n'omugejjo olw'okuba nga obeera mu kifo kimu and you don't get time okukola exercise. Okwezina ku boostinga immune system y'omuntu nti kitya. Buli we weegatta n'omukyala kikuyambako okuyimusa oba okuraisinga levels z'obuwuka obulwanisa ebikyafu mu mubiri gyaffe naddala mu abaami. So buli w'omanyi nti ndi mu kwegatta na mukyala kikuyambako okubeera nga at least immune system yo ebeera boosted mu ngeri eng'eyo. Ekirala
kye tulinza okutunira ky'ekyokubeera nti ggwe omuntu alwawo okwegatta n'omukyala ojja kwesanga ng'ofuna obuzibu mu relationships zo oba mu relationship yo. Katugambe olina girlfriend naye olwawo mulwawo okwegatta. Nabagamba nti buli omusajja bwe yeegatta naawe ayina hormones za releasinga nga ku hormones kuno kuliko hormone oba kuliko chemical gye bayita afterglow. Eno no gy'olaba elastinga ennaku nga 2 mu mubiri gw'omusajja era esobola okuyambako omusajja okubuildinga bondi wakati we n'omuntu oyo gw'aba yeegasse naye. So singa weesanga ng'obadde toli muntu eyeegatta n'omusajja bane munansonyiwa leero bandikooki nga toli muntu eyeegatta nnyo n'abakyala ogenda kwesanga oba ne mukyalawo ogenda kwesanga nga bondi eyo togifuna bulungi olw'okuba nti tosobola kureleasinga hormones ziri. Okubeera nga teweegatta kigenda kuviiramu okubeera ng'obeera anxious oba ng'ofuna anxiety. Anxiety eno ejja kujja olw'okuba nti mu mubiri gwe mulimu hormone ebeera nga teproducingibwa. Buli weegatta n'omukyala waliwo hormone endala eproducingibwa gye tuyita happy hormones oba ekuleetera okubeera ng'oli musanyufu. Buli weesanga ng'oli musanyufu kitegeeza ogenda kubiitinga stress, ogenda kuba tolina anxiety, ogenda kubeera ng'oli bulungi. So buli bw'obeera ng'olwawo okuzina emmana kigenda kuviirako okubeera stressed, kigenda kuviirako okubeera ng'oli anxious, ng'obulamu bwo butambulira awo. Kati ninyo kakuggyako ne kakuteeka ku pressure y'ekiralu nga tukitegeera ky'oliko obwe stressinga ku bintu by'otalina kwesitresingako. Ate abaami abalala buli bw'omulwawo okwegatta oba buli lw'olwawo okufulumya amazzi n'omala kirinza okuviirako okufuna prostate cancer oba kye tuyita prostate cancer oba prostate erinza okubeera nti teri health bulungi olw'okubeera nti olwawo okubeera ng'olaba omukyala oba nga weegatta oba ng'ogikozesa mu ngeri ng'eyo naddala ng'oli muntu eyali yeegasseeko like out of the blue then you decided nti nze ngenda ku abstain nga sigenda kuddamu kwegatta oba Katonda munaye n'akuyimusa oba eddaloba n'akutwala mu nsi nga gy'oli tosobola kufunirayo bakyala and you have to work. Ojja kwesanga nga oli mu mbeera ng'eno nti oli ku risk ey'okusobola okubeera ng'ofuna ka prostate cancer. Wabula nze ky'obola mba advisinga nti si kibi okwemazisa once in a while kuba kikuyambako okukkakkanya omubiri gwo. Omuntu alwawo okuzina emmana ogenda kwesanga ng'olina obuzibu bw'okubeera ng'olwawo okwebaka. Ofuna omuzungu kyayita insomnia, like ofuna obuzibu mu kwebaka. Yeggwe gw'osanga nga osobola okubeera mu buliri almost 3 hours or 2 hours ng'otulo tetujja. Compared ku muntu azina emmana buli lunaku oba omuntu alaba omukyala. Nabagambe kuzina emmana ebeera nga exercise olumala ogwawali ng'okooye nga weebaka but gw'ogenda kubeera awo nga toyina tulo. Lwaki? Kubanga omubiri gwe era still gwina hormones ze gutaproducinga ng'ate hormones zino za mugaso nnyo eri obulamu bwo oba eri omubiri gwo. Then ensonga enkulu ennyo gye ssinza buusa maaso omusajja alwawo okuzina emmana kirinza okuviiramu okubeera ng'oluuzinga amaanyi go ag'ekisajja. Ogenda kuŋŋamba otya? Ogenda kufuuka musajja lungwe. Wali ovuga essaawa 2 oba essaawa 1 ogenda okuddayo. Kino kituuka nnyo by the way ku bankuba kyeyo. Abasajja abatabira na bakyala baabwe ng'alwawo okuzina emmana kino at least ninako percentage ezenge ngamba senga kino kiri bwe kino ate si bwe nti bwe nali. Yes, kisobola okutuukawo kubanga mechanism yo yakyuka. Like engeri ebintu gye byali bitambula mu mubiri gwe byakyuka biringa ebyebaka. Kati olinga ddamu okusitula buto. Era omukyala aba alina okukitegeera oddamu n'okakinga up but kirinza okuviirako munnanga ate okuluzinga amaanyi go n'otaddamu gafunira ddala. Neweesanga nga wava e Uganda ng'oli bulungi ogenda okuddayo ng'okuyima kwa nduulu. Wava e Uganda ng'oli bulungi ogenda okuddayo nga bw'oyima Katonda n'akuyamba n'oyima bw'ovuga luutu esooka eddako ebeera ya nduulu ate bw'ogivuga togimalaako kuganga toweetegeera. Omala n'okakinga up naye engeri gye kiri nti mechanism yo oba nti obadde tokyakikola obeera nga ddamu obuzzi oba kitandika bujja kuba wali kiba kyebaka like obeera ng'eyabivaako kansubire nti mbanyonyodde bulungi ne mukitegeera. So kirinza okuviirako okubeera ng'oluuzinga amaanyi go ag'ekisajja. Then n'akabi akalala oba side effect endala ey'okubeera nga osobola okuluuzinga appetite oba libido oba kye tuyita obwagazi. Abasajja abasinga bw'alwawo okuzina emmana agetinga used ku mbeera eyo kubanga otuuka ng'ogamba ne bwe ntunya omukyala nenyuma sigenda zina
kwegamba n'okibuildinga mu mutwe gwo ne kibeera nga ne bw'onalaba mukyalawo kirinza okukaluubiriza okubeera ng'osikirizibwa okubeera ng'oyagala okuzina ki omukyala. So mwemanyiza okubeera nga w'oba olina access, w'oba tolina access no pressure, beerawo kubanga tolina kyekikolera and naye byebyo ebibi bye tulinza okusanga mu kulwawo okubeera nga twegatta. So ogenda kuŋŋamba ate abafaaza abo tubaveeko cause bo obulamu bwabwe tebaakitandika ne bakivaako tebaakikola, so obulamu bwabwe buli bulala. Ate na subscribinga teweerabira ku subscribing ya subscribing edda nkusaba obeere ng'osharinga era weebale nnyo weebalire ddala kubeera nga weekuumirako. Gwa showing up buli wenteekayo ka video n'ojja n'okalaba nsaba Mukama akumpeera ebirungi. Mubeere bulungi temujjanga yeah.